Kumukaga lwa Ssabbiiti gye tukubye emabega eggwanga lyagwamu enkeka oluvannyuma lw'okufa kwa minisita Sarah Mateke Nyirabashisi. Ono abadde munnabyabufuzi, abadde munnabyenjigiriza era nga yabadde akiikirira disitulikiti y'e Kisoro mu kikolwa ng'olukulu. Yaliko minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu, emirimu n'enkulaakulana nga wano omukulembeze w'eggwanga mwe yamulondera mu mwaka ogwa 2021. Sarah yaliko omubaka mu kikolwa ng'olukulu okuva mu mwaka gwa 2011 okutuusa 2016, wabula ekisanja ekyaddako n'atabaamu n'adda mu kisanja ekya 2021 nga kino kyafiiriddemu mu mwaka 2024. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa July omwaka 1974 mu ggombolola y'e Kyahi mu disitulikiti y'e Kisoro, era afudde ng'alina emyaka 5 egy'obukulu. Taata we ye Philemon Mateke ng'ono akyali mulamu, nga naye era yaliko minisita mu kisanja kino. Yasomera ku Seseme Integrated School gye yava n'agenda ku Mary Hill High School gye yava n'agenda e Bugema University, Uganda Christian University n'amatendekero amalala. Maama we ye Joy Ramfisi Mateke era nga mwana wa kusatu ku baana 6 abazaalibwa mu famire eno. Bugema University gy'afuna diguli ye mu nzirukanya y'emirimu ate era masters mu byobulamu n'agifuna mu yunivasite y'emu, oluvannyuma ne yeeyunga ku Uganda Christian University gy'afuna diploma mu nzirukanya ey'emirimu. Ono yatandikawo ekibiina ky'obwannakyewa ekya Nyirabashisi Foundation nga muno aweerezaamu abaana ab'obuwala okweyunga ku matendekero ag'enjawulo. Era abadde ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Metropolitan International University, Makerere Metropolitan Management Institute n'amatendekero amalala. Ono yaliko town clerk w'e Kisoro. Nyirabashisi yafudde ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 7 era ng'ekyamuse kyavudde ku mutima. Katonda gumya ab'eŋŋanda za minisita Sarah Mateke. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.